abagenda kati nfunyemu bemmanyi kwano gyange benja okubirako mugambo wa karo kiri kiti eyo wali okubirabo binyuma bizibu byangu omwami adda mmeka ambuulire ayingira mmeka etoke nditokosa ntya kubire kubeke waye kiri kiti eyo kati awo ngambe awo kanombe kabakwatira ebifo mpolampola kugamba basoose bakwatira ebifo bakwatira ekifo kati ebisigadde ngendo biyingiramu kambimanyi naye otuulaawo n'ogamba nti kuba munaye si buli muntu nti omuntu buli kirooto ekyo kyakufumbirwa. Do you have that in your mind? Nze sijala mambo kirooto, but it's every woman's responsibility. Yeah, it's every woman's responsibility. Twazaalibwa tukuziddwa abamu ku ffe si bazadde baffe bombi naye twafuna emikisa nti twazaalibwa kati naffe tulina okuba mu eyo embeera ey'okuba nti oli mukyala alina ozzaala mukyala alina ofumbirwa mufunye omukisa n'omusajja akwagala obulungi kweyagala kuleka byensinga biganye bugaanyi kubanga munaye n'ebigaana gyebiri tubinaako control, but every woman want to have someone caring, loving, akweralikirako. Spice mami tabanja muko tabanja buzukulu tabanja kubanga amulina amulina olimba wamuwadde omuzukulu wamuwadde omuzukulu wamuwadde omuzukulu mami omuzukulu sinaba kugambye omukota banja ati munne ennaku zino bamama naye obamanyi Spice ndetera omuko mulabe ebyo webityo kasita amanyi gyali amanyi nina omuntu aneeralikirako ankubira ku simu nambuuzaako anfaamu ekyakimanyi kati ebirala it's between me manyi munne ebiseera ebisinga Spice dana bazadde baffe tulina obbasanyusa nga bakyali ku nsi ate nasanyusa muzadde olina okuba nga nawe oli happy kubanga saagala kuddayo mukaabi mugambe mama sitooka empya eno gye nina kyengu teyali ntuufu ekandabeko ku simu yo muganda wange sitooka empya bwe ziti bwe ziba nesitooka empya ngali nawe nagisange watali watuufu eyo jomiri nayo ali omu ku basitooka empya Spice ani yakoze sitooka empya audio Best Boy Nikolai studio omwo twalabamu studio version kwatadde nga mulimu abantu mu studio ababaddemu kuliko Viki yansangawo badde ngenderowooza nti ali kuru ya stock empya naye yansangawo nga nkola vibe ate ogimanyi yajja ne tiimu yetuvibe nga tunyumirwa natuwa ku ideas naye ki nekitambula masafu so ekifaananyi kyaddi kifaananyi next week tugenda kuba tukirina why not. So audio challenges atambudde atya ku mitimbagano lunaku lumu n'ekitundu tugenda mu 10 nga tuli mu 10 bameka nga nnya like that buli omu alina manyi buli omu ali ku stock mpya ate kati December ogiraba either oli mu relationship mpya oba gy'olimu eringa empya kubanga enyuma kati gwe eyiye eriki abulandeka tuli mu kukubaganya birowoozo Spice eyiye eriki eri wakati kati awo eyange negwe banne Spice lweluli kyolunaku lumu n'otulaga nti omusajja wo nakuproposing nina kikono kyange kyangambye otuukirira Spice nkola ntyo omufuna nenkigamba waayo ayimu sitooko mpya eyabakyala Spice akyemanyi obadde olova social media mulimu ebintu ebitambula olova social media Cousin Becky okuva naawe abaana be bano n'abawa ebipande byabadde baholdinze kimanyi wabirabye ebintu ebisinga ebintu ebyo tebyasanyusizza bantu musi special abalina abazadde oba abalina gwenga omuzadde sorry toli muzadde tunakufuuka muzadde gwenga omukyala muzadde nyinza basina kusindika naye ng'alabirira bangi ensonga eyinza gyogerako ki kozi twalabye abantu abasinga teyabasanyudde Cousin Becky kyeyakoze ate kati Becky yakoze kimusanyusa sere ebisinga tulika abantu bakola ebibasanyusa nga tebannakola bikusanyusa kubanga era ebisanyusa abantu tebiggwayo zenyakola ekitunganiza kikusanyusa ate kikunyiiza so oyina kusooka kwesanyusa so she did what makes her happy because ne family ye abaana babe wadde mbokola kyayagala omukolo gabadde gugwe kati awo who am I to judge and also give my opinion. I suppose do you think nti bw'obeera olina omwami wo ne mukyawagana mufunamu obutakkaanya
kiba kyetaagisa okuvayo okwogera oba okukola ebintu ebireetera okulumya omuntu omulala? Anti kati it depends both that's their opinion. So kyebaagala nze sobola kwogera ku bulamu bw'abantu gye sibadde saaliyo relationship but I don't know what really happened. So sisobola kuwa my opinion, sisobola kugamba nti kola bwoti wandikoze bwoti towandivuddeyo tewandyogedde because mu bulamu buno buli omu alina ensonga akyayogera, buli omu alina ensonga akyapostinga bbaawe, buli omu alina ensonga lwaki asirika nga bamukyaye. So it's up to everyone okukola kyayagala. Yeah. Well, tuli mu mbeera y'okuba nga tukomekkereza omwaka. Spice Dana omwaka ogulaba otya? Weewaawo tugubulako ennaku wiiki nga ziizo tusobole okuba nga gukomekkerezebwa. Ogulabye otya? Omwaka gwo tegubadde mulungi as such, but as long as tuguyitamu. So I don't want to say to be same. So as long as tuli mu just be grateful, be thankful. Webaze Mukama. By'otasobodde okukola teri akugoba. Ojja bikola. Kubanga obulamu buno eno tewali atutuma ssente, tewali atutuma nti kino oba kiri. You do everything time you into. Don't put yourself on pressure. A lot has happened. Nzomanyi n'abantu badde njogera nabo makeup artist wo akola enviiri wa boda obulemu alina byayiseemu bingi. Ndi omu kati ogenda omugamba nange nabye mbiseemu n'agamba naawe yes kangumire ku ggwe. So generally buli mwana byayiseemu but tuwizo. You personally ogufunyeemu? Funyeemu n'enfiirwa n'okufiirwa. Funyeemu bingi, nfiiriddwa bingi, nyumiddwa, nakuwadde byonna mbiseemu. Tutunule business wise ku side yo ng'omuyimbi. Bw'oba olimu ku rentinga. Renting. Rating, si renting. Bitapangisa. Ng'oratinga. Gwe muyimbi kyasinze okukolera mu guno omwaka? Nga wejjeeko. Kinejjako. Kitwale kale. Oba kugaba award. Ne award nene singa. Oleda ina mulimba lwa award. Ne award. Kubanga nze ng'omu. Natukako n'endowooza omwaka gunyinyiza simanyi bwe banaaguyitamu. Yeah, because nga bwe nkugambye buli omwa people fight silent battles. Ze tutamanyi. Nga bwe ngambye nkunyumiriza owa boda wange nkola enviiri nti alina byabadde nangamba I was fighting something, I was doing this, I was going through this. Nakunyumizaako nga tamanyi nayo byabadde oyitamu nemugamba muganda wange nange I had my battles I was fighting. Nagumirako gwe. So I give myself the biggest award. Nengamba nti Spice, you really fought. You've done the best for yourself. Ate bwe tutunulira oluyimba. Musically, there's been a lot of music. Rozolimba Rendabye, Cindy and Omega was a nice song. Yeah, we didn't see it coming, but a good song. Katale and Kando Akaimba Kawe with Tracy, beautiful one, because those girls a few months ago came to me with issues with their management and things were really tough. I'm happy that they get to shine and music is moving. What else? There's been lots of music. Single. So, yeah, I mean, a good one too, because nasoka duwulira mu lusame ino n'ennyimba ezirimu ennimi ez'enjawulo. It's good kubanga katola wange omusheshe bwe yali olaba olimba olunyankole naye olunyankole n'ogenda Northern Uganda ne baluyimba. So it's beautiful to have ennimi endala come to Central to wansiganya cultures and languages. Okay. Lots of music. Well, nga tunatera okumaliriza Christmas yedda like yabanga etya Christmas yedda compared ku yakakati ng'okyali muto banga okuze ndi muto kunywa soda wakuliranga era nga kunywa soda Christmas trip gendako ku movie batolanga ku movie
nze buli Christmas mafia tukusangayo ekifaananyi yatutwalanga mu studio tuyimirira kati ka Christmas tuyimirira bweti tukwayo ekifaananyi tunywa soda bibalinga most interesting basically nogendako ewajjajja mu kyalo tumutwalira like soda n'ebyo but apparently tubeera ku dduka kale obusembayo obubaka bw'obusembayo obusembayo eri bannayuganda naddala ekisooka Christmas ekyokubiri eri bannayuganda banaalonda osobola obawayo obubaka n'obuba tebuli political naddala ku side yonna gye banaalondera yonna ekisookera ddala bagaza Christmas enoch it's actually next week nyumirwe n'obwegendereza manyi Christmas abantu bakolera mu nyefujjo nga bagamba omwaka tukuwonye ebiki omwaka guyinza okugenda naawe tegendereza so be careful enjoy responsibly kyenyiza obbagaliza Christmas eno gyonna gye ngenda okuyimbira beesunze nja kubaayo nja bakuba omuziki then obyokulonda era kyekimu tulonde n'obwegendereza tubeere baddembe tuyingire Uganda empya ddembe you know everybody wants buli omu alina kyeyeesunga you know like we normally enjoga tuba na Uganda empya government empya you know kati ekyo okusanga olina okubanga ng'omuntu oli mulamu nga tokoze fujjo oli wa ddembe talina gw'oyagala omutima gwo kyoyagala naye nze njagala buli muntu asigale nga ki ng'ali gumite see you guys I love you so much kale kikuyanziza Spice katono nnyo